Ekitongole ky'enguudo mu ggwanga kikyagenda mu maaso n'okumenya amayumba agazimbibwa mu kifo awalina okuyita oluguudo lwa Northern Bypass olwokubiri. Olwaleero ekitongole kya UNRA nga kiyambibwako poliisi babadde kaleerwe gye bamenya ebizimbe ebiwerako nga bayambibwako n'abantu ba bulijjo. Akulembeddemu ekikwekweto kino John Bosco Sejjemba agamba nti bamenya ebizimbe bino kubanga abantu basasulwa dda naye ate ne balemerawo. Tumenya ebizimbe bye twasasula nga tulina okuzimba yuko ate abantu ne balemeramu. Tugenda kikola Northern Bypass yonna kuva enambolo okutuuka Busega. Ono era ayongeddeko n'asaba abantu bonna abali mu kitundu kino okukyamuka nga tebannatuuka. Abakyalimu gye tunatuuka tubakubira omulanga muve mu road reserve muve mu right of way kubanga tuli mu kubo kati tujja. Ebintu ebisinga byonooneddwa ekimotoka kiweetiye kubanga bannyini byo babadde tebaliiwo. Wano abantu bwe basinzidde ne basaba UNRA okubagumiikirizangako okusobola okugyamu ebintu byabwe newankubadde baba babasasula. Babitwala bubi kubanga bali bayambye ne basooka ne bajjawo ebintu byabwe. Abo baba bonoonyi gavumenti babagiza mabeega. Ebintu ng'ebyo abantu bali babawadde nsuubire ebibeera balina okugyamu ebintu. Ewulire n'atunuulira ekintu ng'ekyo ng'abantu b'enye bali yonna bamenyamenyayo dda. Kakati gwe akaseera obeera olinda ki obutasonga maaliyo ng'obudde bukyali ate n'olinda emmoloka ng'eyesu olinda biddeera. Ekitongole kino kigenda kumenya okuva e Busega okutuuka e Nambole era bwe banaavaawo badde Entebbe oluvannyuma bakomekkereze ne Masaka. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.